nsanyuse nnyo okubalamusaako mwenna n'okubawulizaako mukulikeeyo buli omu gy'abadde. Embeera eriwo nyina obukakafu bungi nti Mungu ajja gituvuunusa. Ebimu ku byembadde mpulira mu kabanga kano be bantu abangi abadde balina ssenyiga n'ebifuba. Yes. Mbasaasira nnyo naddala mu bwana obuto nabadde nsoma statistics simanyi oba basinga bazigoberera. With this change of weather oba abaana abato bafunye nnyo flu ne cough. Kakati ate ministry ya health kakatwina ministry nga ziri awo ziri redundant. Ministry yalikoze ekyondo bukyeta to warn the people kulabula kubanga erabula nega nti bannange kino kye tugendamu wajja kubaawo kino. Neno ogamba kati omwogezi w'ekitongole eky'ebyobulamu y'omulimu gwayogera ddi era ayogera ku wanugwanga ayina byona ayogera ministry ya health ayina byona ayina buli kimu ate oyinza okwesanga ye ayina byona all nga bamuwa amannya abiri Emmanuel bayiza okuba ayina byona all. Emmanuel ayina byona ayogera ministry ya health gwenso gigamba ki ku state of the nation's health alertness kikulu nnyo kyekiri kye nali gamba luli bannaye mbalamusiza abali eyo nsaasira abalwadde mwenna abalina obukosefu abalina abalwadde baabwe nga balina okubajjanjaba. It is very integral and important okubeera ne e-government. Yes, electronic government. Tutya nti otuula ku ssimu yaawo nga buli simu osobola okikola. Kisoboka kitya tutambule. Oyagala tutandikira nedda njagala tutandikira abadibeti mbawulidde nze ndi mwetefutefu okutuula na buli omu sekinoomu tuweeyo ebirowoozo byaffe eri eggwanga wa statistics honorable bw'abayogera nange gwe njagala oyo yennyini Museveni ne statistics ze nange nezange aweezize ku malwaliro nange nziweezange ku malwaliro nga bw'omumanyi. Nyinza n'okuwaayo erisimbu wakati wa Western Uganda okuva ku boda ey'Ishasha okutuukira ddala e Masaka paka bw'otuuka e Kampala tuyina intensive care unit emu yokka mu Mbarara regional referral ate ng'erimu ebitanda 8 ate ebikola birimu 4. Singa olwaleero olwala ng'oli Banda oli Isinjiro oli Ntungamu oliwa balina kutwala mu Mbarara regional referral bwe mulwala abantu 2 nga mulina obwetaavu bw'okubateeka ku gundi ku mawuggwe okitegedde ekiba kitegeeza mugenze mulekawo bana ne bagatutteko nvuma tuleke Nnambi akule. Is it because of kizibu kya priorities what tuyina send asinti tetuyina sente priorities nti priority zosanga government nze nkubuulidde ekiriwo kakati ekyo njagala Mwami Museveni ampe tutuule naye mugaye nti yes General Yoweri Kaguta Museveni ki abantu baffe kye basingako obwetaavu saagala kukayanya naye tubiteeke ku minzaani ebibiina bigabana obuwumbi 209 mu myaka 5 oba tuteekemu ebitanda ebya intensive care nga bw'otunulira ng'ojje ku ebyo toyina yadde bitanda singa omwana bamuzadde tanneetuuka ze bayita incubators kubanga either afa oba awona. Kakati ate ensi investinga mu baana abo aba future buli mwana gwe bateeka mu incubator ekitono nnyo oteeka omuweerayo emitwalo 18 ku 2 buli lunaku. Kakati omuntu ono azza asasula gavumenti omusolo guno ne bamugamba nti asente zibadde teziriiwo ekisinga obukulu nti twazitadde mu bibiina bigende bitegeka obumyufu. Kakati ojjawa kiri kyogamba omuntu nti beera patriotic yagala nnyo ensi yo. Ng'era we twogerera awo wonna okuvaawo Embarara yonna okutuuka e Kampala towezaawo ba neurosurgeons 5 nti singa ogwa kabenje oba n'ofuna stroke nga balina okubikula obwongo kubanga bw'ofuna stroke obwongo butandika okuzimba ne busweringa kitegeeza balina obbubejjulamu
ne bajjamu eggumba erimu ne bali kutereka mu lubuto ne bugezaako okufuna expansion room ogezeeko okusurvivinga. Abo mu Uganda yonna ba Dr. Senyonjo towezaawo bawera 18 mu ggwanga lyonna. Naye ng'ate bagambye obubenje obuva ku bantu nga bali ku bidduka bya bodaboda buli lunaku buwerera ddala 1,500. Every day 1,500 people are involved in accidents. Ku bodaboda. Mu bacyclists. Kwabo abafuna fatal injuries tebakka wansi wa 15. Ngezo zeetaaga okuyingizibwa theatre mu bwangu nga bakubyewo mitwe. Muzeeyo oli kyagambye nti enso ina gy'ogiraba wankaaga mu mukaaga on the level of disability alertness waliwo akuwa statistics ezo ng'omaaginze e-government abampuliriza kiba kitegeeza nti gavumenti ogiteeka mu kibatu kimu ng'eri driven by technology. Tujja ku e-government dayo waliwo badde anti wenzija nti etya nti all government departments ziri mu kibatu oli mugezi ziba interlinked working independently but symbiotically existing buli emu erikiriza ginnaayo etya nti police traffic unit oli mukususula e-government badde sagala genda police traffic unit within an hour ebekubulira nti tufunye obubenje bwe buti newereza alert eri amalwaliro gonna ku dashboard ne gapiikinga doctors to go in the theatre on standby anti nkulaga ensi ebekuze nti accident egudde Nakalama immediately theatre eziri mu Jinja referral district referral ne zitandikirawo okubeera ku alert. Bwaba balimu excess abeerugazi ne beetegeka. Naye mu Uganda agenda okutuuka ng'omusawo ali ku kyayo banaye omwana we bamugobye fees agenze ku ssomero bamuteekaawo ku kalaayi paka bwe banaamujjanjaba. Kakati omuntu oyo gw'otadde mu layini asalewo kwani anaabamukulembera nga tetutudde wano mukubaganya birowoozo nti gw'olinaki. Era n'obuuza minisita wa health olwaleero ng'omubuuzizza nti maama tubuulire ti abalwadde ba tuberculosis mu Uganda mwali gesitalinze bameka eggulo. Ayinza obutakubuulira. Tayinza kubanga ku dashboard teriiko. Oleeta system ki kyekino kye nabaga nti technology teyajja kusaanyaawo yajja ku improvinga. Ajja kutereeza. Nti oteekawo medical monitoring system nti buli muntu achekinga ini mu ddwaliro ne bwe liba lya private ayina ku national database medical kwagenda to track data kubanga ekyobugagga ekisinga ye data. Ogenda okukisanga nti mu Abuja declaration yagamba government z'omu Sub-Saharan Africa zonna ziteekewo ne mu Africa nga ziwa budget ebitundu 15 ku buli 100 nga ziziteeka mu mbeera ya byabulamu. Awo njagala okutulira ne President Museveni mubuuze nti gwe bw'oba oleese budget eno gye tuwakanya owaawo mmeka? Awaawo less than 7.5%, 50% of the requirement. Kitegeeza ki? Nti akwata ebitundu 15 ku buli 100 n'aziteeka mu classified budget n'endala eza donation n'asigala nga azigaba okubeera nga amusiimye gwawaayo. Mwe mugamba mutya nti muzeeyi nze sirina mmotoka 2.5 muzeeyi nze nga bwewandeka twalwana naye 1.5 naye oyo gwowadde 1.5 remember bwe banaamulabisa enkya nga bamugaye nti kati oli mulwadde wa kansa zonna zigenda kuggwawo nga yejjanjaba kansa mu kifo kye wandimutadde eri n'oteekawo embeera nga yakumulwanako. So ebyo betutuulamu mu debate n'omugaa nti yes I agree naye Abuja declaration egamba bweti nti ebitundu 15 ku buli 100 yes naye ogenda okwekanga nga mu Uganda ebitundu 15 ku buli 100 bigenda mu consumption eya classified budgeting eyo temukkirizibwa na kutunula nayo nti president lwazikwata trillioni y'abantu trillioni nkuddira mu trillioni n'ekitundu agitwala nga yiye makage n'abagigoberera abasigadde nti wazinye bulungi wakubye engoma obukadde 2 gwe ongamba bwoti obukadde bwe buli ate ne tukakomoko ne baleeta budget nga bannaffe abo be mulonze mu kamyufu akawedde ke mwaka mala okulonda mpuliddeko ab'ejjinja nti mwekalakasa ki bali mukwekalakasa bawakanye bya be mwagala otuweereza bagenda kulondanga bulonzi yes mwandibadde mwekalakasa olw'ebikajjo
mwandibadde mwekalakasa olw'eddagala obutabaayo mwekalakasa lwakuba oli tebamulonze abantu babadde baagala kwegamba ekyo kyekyabalumye ennyo. Remember abo bonna be mutuleetera 9 ku buli 10 sigamba buli omu mubaamu ab'empeka abavaamu naye babagobamu 9 ku buli 10 9 mu 8 ku buli 10 gwe golonda nga ayina baasa agenda kujjena agaye bugambi yes atya nti mu kifo ky'okugamba nti sente muziteeke mu ddwaliro agenda kujja agambe yes sente muziweereze omukulu azigabe nga bwasanze kubanga omukulu ye yabagambye nga tumusaamu ekitiibwa n'ab'ekibiina kye mumpeereze buli gwe musanze ne bwana aba aloota buloosi kasitaana awanika omukono ng'agamba obeewo nga ddirwa asinga okwagala ababaka be ku nsonga y'okubabinika emisolo emingi kitegeeza gwe buli bw'obwa ng'oli eyo ng'oli musuubuzi n'olonda omuntu agenda okuwanika obuwanisa omukono ogenda kweyongerako emisolo kubanga puroguramu ya mwami Museveni yeewera ng'agamba nja kuggalawo abasuubuzi yakyogera kakati gwafumiitiriza oyina ensonga bbiri yimirira kyekyo lwaki njagala tujje wano nga tubotola nsonga ku nsonga nti nga bwe nkugamba nti nze nzikaanya ekyokugamba nti wabeerewo Landlord and Tenant Act ennungi ng'abantu tebakyasasulira mu dola rent nga bwe twakirwana ku President Museveni n'agaaye kyekya dola mu kireke ne mugamba ensi ebeera sovereign ng'etambulira ku currency yaayo. Ekyokubiri okukendeeza omusolo obuzibu bw'abantu si kulema kusasula mu IFRS VAT omusolo mungi they are overtaxed. Nze ngamba bwendi okubeera ne flat rate sales tax nga ya 7% mu ggwanga lyonna. Canons of taxation zigamba ki? 1 okubeera ng'eri izire ng'osobola ogitegeera mangu. 2 nga gwabwenkanya guli equitable buli omu agusasula. Okitegeera 3 nga guli proportional. Ebintu ebyo byonna bw'otunulira taxation system yaffe tebiina. Amakulu mucyo kitegeeza buli musuubuzi akeera enkya n'ayingira akeedi oba okedde kwetwala mu ntaana okolerera nnyini kizimbe okolerera musolo gwa gavumenti neyakuwola ssente z'otandika nazo. Amakulu mu byo njagala mwami Museveni atuule wano ambuulire bizinesi y'omusuubuzi ye gy'agipulaningira nga tulina abasuubuzi abawerera ddala miliyoni 3.8 mu Uganda nga bakeera enkya abamu ebintu babijja bweru abalala ne beeteekerateekera mu bubizinesi bwabwe obutono ate gwe n'omala n'obagamba nti nze ndi ready okubasuula nyimirizeewo omu tugeze nayitiirwa. President Museveni yaleeta omusolo ng'engoye ne bagwongeza aba Ministry ya Finance nga ali nabo nti bagenda zikyajingira mu kiro. Nakubagana n'abantu bano ngamba gwe bw'oba ogenda oggula olugoye lw'onooyambala bamala ddupima mu kiro nedda. Era ne mbagamba era njagala tutule wano ne President Museveni mulage nti sente teziri mu production of materials zokka. No, it is in the value addition gy'oteeka ku material eyo kyekikifuula olugoye olugigula. Kikyogasseeko nti olwaleero wano mu Uganda to producing a silk to producing a spandex owulira n'ebirala bingi o producing a cotton ate wa quality embi. Tetuganye oyagala mukulaakulanya naye mukulaakulanya abayina okumuyimirizaawo si bannayuganda kwambala bino ebintu bye bya cotton byoleeta. The external export market ku accepting angoyezo nti Sri Lanka, Vietnam, Egypt ziyimirirawo ku ebyo. Naye kye nali njagala omulaga nti Mr. President asinga okufuna ssente wano n'ababaka bannanga aba parliament nti si yoona akola olugoye yoona abaana abajwa Abayisirayiri kyeri kye nagamba nti va ku Muyisirayiri endowooza embongo baateekawo kye bayita intellectual property kiddemu. Intellectual property kitegeeza ekyobugagga ky'obwongo kyokola nga kikusike n'okitereka nga kiyinza okuba trademark akabonero oba obuzuuzi nga kyewazudde teri yakizuula n'okiregisteringa n'okisibako natti n'okipromotinga kakati n'oddira nti bw'onoolaba nga bw'owulirayo engatto za Nike za mu America Adidas ya mu Germany naye ye kyakwata akwata engatte eyo ne bagikolera Vietnam. Engatte eyo eya Adidas canvas gy'oyambala mu Vietnam engatto y'emu bagikolera $7 ku 10
naye ono bw'ayongerako akabonereko nti Nike n'agitwala mu Amerika ng'atunda kabonero n'agyongerako $8 8, meaning the production cost eri about $10 to $14 or $15, n'ayongerako shipping $2 tugeze 2, n'ayongerako omusolo ne bw'ogukuba ku 50% ne bw'okuba ku 100%, aba asigaza dollars endala guzze ku 3, kuba production cost agibala nti eri ku 10 mass production. Naye n'abeera nga buli kimu akijja wanjawulo. Sole ajijja wanjawulo, akatimba aka waggulu akajja wanjawulo, n'akola obuguwa ava wanjawulo. Kakati gwe mu production cycle Uganda bwomanya nti mu ngatto zonna mu nsi abantu bambala engatto biliyoni nga 2, kuba abantu bangi naye buli omu ayina emigogo egy'enjawulo. Ne bambala eza sandu, ne bambala ez'okusoma, ne bambala ez'okuhikinga, ne bambala ez'okudduka, ne bambala ez'okugenda okukyakala. Amakulu omuntu yenna mu nsi ezaakulaakulana aba n'emigogo gy'engatto 10. Kakati otuula mu katiba n'ogamba ffe mu production wano tuyinawo ki? Production cycle eno tuyinawo kaki? Kakati togaana ono mwana ayimportinga soole. Kubanga soole bw'agijja ebweru eddiba n'alijja wano obuguwa n'abujja ewalala akola kye bayita assembling ey'engatto ku $7 n'agiweereza e Burundi ne batuwaamu $2 olwo Uganda eyingiza. It's not that buli gwanga lino okwe manufacturingira buli kintu mu value chain producing products. Njamwa Museveni atuule wano anyonyole ebyo and again be yasomesa okutunga ebyalaani nsooke muwe credit nti good that is killing kati batungirani tuyina factory 3 kunya batungirani waliwo ey'Embale eya Bujini nagira byawo nga promoting bobe nyini baleeta materials za jini eziwedde ne bongerako epesa. Really? I'm telling you. Jini ziva bweru. Ne batekako zipu ne pesa. Tugende ku kino. Bobo yagala nkukakase. Gwe mbuuliraayo wano mu Uganda we bakola material nga ya jini. Sina we mmanyi. Kitegeeza you import raw materials ezo. What we should promote mu kifo ky'okunyigiriza omusajja ono ali mu Kikuba, ali ku Hamu Towers, ali e Nabugabo, ali mu Kiyembe owa Kateni. Kuba naffe owa Kateni aleeta material n'ayongerako emidalizo gino waggulu emitimu egikola ki? Mwe giyita oli n'ava e Congo n'ajja agula Kateni ekoze eki? Ewedde. N'ono gwe wawadde tax waiver n'omuwa ettaka mu Industrial Park e Mbale, n'omuwa tax waiver n'omugaba mu China yazze ayina abatunga ebyalaani 10 bongerako zipu na pesa. Kakati mbuulira wano factory ekola zipu. Ne zipu tuzimportinga. Netujja ntuzitungako butunzi. Kakati lwaki ovuvuba ono ayina small cottage factory? Kubanga factory si kizimbe. Factory is a manufacturing line for value addition. Ono kitegeeza n'ali ku Hamu Towers mu luumu emu ng'ayongeddeko abaana 10 bali mu kutunga ebiteeteeyi bwe babisala. Tomuseera material eno nti tutyogenda bad driving out of business n'owekyalaani gwe watendeka agambe twendize apo tugenze kukola bwakadama kubanga tewaliiwo miki mirimu. Kakati ono mu Schneider mu Lujamani owekyalaani gwe wategeka muteerewo embeera nga Uganda efuuse hub ya fashion and manufacturing mu fashion industry. Nti raw materials ezikola fashion ziyingirira bwerere. Kuba Uganda ne bwe bakuwa production capacity ya cotton yonna. How many bales of cotton do you produce? Tons mmeka? Tosobola kusasainga. Esuuti yo ya cotton. Gwomanyi kino ekigundi ekigenda mu kooti kino bakikola muki? Bakikola muki? Gwomanyi nti abaana mu Kiyembe bateekamu kano katto. Ke batuuzaamu ne batereza. Nnyo butereevu ne bakasibako akaveera katayitamu mazzi. Ne bakuwe kooti ejjudde. Kakati at the end of the day kyenjagala ogezeeko okutegeera nti material kati mu Uganda embuulire we tufuna wuulu munda mu ggwanga wuulu ow'endiga wuulu ate ava muki? Oyina endiga ezimala okuwa wuulu naye oyagala okole kooti eya wuulu ogiweereza ali mu winter. Production cost ebeere low. Ndi abazungu bwe bagenda mu winter, ekoti ya winter etandikira ku $120, $130.
je kumpi emitwalo 45 ne production cost lwaki Iran ekyali waggulu n'ensinga Turkey kubanga ba producing wool oyo gwe bayita Kashmir avudde mu Kashmir gwe bakozesa scarf amakulu mu ebyo byonna nti ne bwoba produce ozimbye luli nakubulira ku booking.com ya hotel kati ngenze mu factory production the entire demand for fashion etagenda kendera omuntu azalibwa ayambala ne bwagenda mu ntaana bamutwala akolaki ayambadde kakati oyo gwe batwala mu ntaana nga ayambadde muteekere nti Uganda we are the hub of fashion in Africa nti otya omuntu mu kifo ky'okugenda China ajje wane Uganda nga ajjawo ebintu ebiri fashionable nga n'abatunzi balungi era ogamba omuntu yenna mu Africa ali mu fashion even global in the whole world jangu wano fete tujja kujjako musolo gwe excise duty o producingire wano naye abantu abanajjo bisuubula abanaabikozesa abanaabiweereza ebweru ojja kuba oyingiza sente munda wano nga bino tetulina bateekateekera ggwanga ye debate wanjagala ku Johnson ye debate gyoyagala nti mwami Museveni tuula wali naffe tutudde wano tutemeeteme tulina ekitongole kirambe kya NPP NPA anti kakati Uganda we yatuula National Planning Authority abaliyo ate bo balungi oyo omuvubuka Guloba mulungi naye gwe genda olabe bye yawandiika akuwe vision 2040 oba bano bagissa mu nkola agamba nti mu mbeera yandibadde idiru musajja wattu buli district yandibadde ne referral hospital kati nodda mu budget nti twandibadde tuauditinga abantu okusinziira bye batugamba emyaka 5 emabega President Museveni yagamba buli sub county egenda kubeera ne secondary ya government egenda kubeera ne vocational kati gwe nga tonna simba kamyufu mu line akenaremu simu oyo mubi soka webuze nti ono kye yansuubiza weekiri yatugamba nti tugenda kubeera ne kino buli ddwaliro litandikirwako ligenda kubeera n'omusawo olwaleero positively good Uganda producing abasawo abasukka mu 1,000 buli mwaka government neremo babs oving bagende bweru nobeera ne bano be bayita VHTs village health teams bola bezo nti omuntu asookerwako okumanya nti mukadde gundi ali atya mukadde gundi ali atya mukadde gundi ali atya naye nga tafiiribwako kubanga sente zibadde muzimusasula ze ziri eza USAID ez'omu America kakati gwe Uganda bw'otaziteeka mu zino 15% bwe bazijjamu zitegeeza abasirimu bagenda kufa abakafuba bagenda kufa n'abalala tulina productive society abantu bo baggwawo nga tuzze mu by'okwejalabi mu byo nkulekera kano nga tonda kandekera obadde oyogera ku byobulamu n'ozijukiza radio newulizibwa nnyo Masindi eddwaliro liri awo ddene Masindi hospital district referral district referral naye savinga nga ina okukola ku Greater Bunyoro waliwo ennyini abavudde eno yonna Kiryandongo twala tugende buliisa emabega kawo twalina case yatwajogerako nnyo wano manyi n'abali ku radio nga bali Masindi bagiwulira naye njogerako n'omusawo akuli eddwaliro eri kumpewo wano ng'omwana yafa nga bamutadde mu incubator because amasayansi gagenda absolutely ne gagenda nga tebalina generator omusawo akuli eddwaliro n'angamba nti generator gye tulina yateekebwa wano ku mulembe gw'abazungu awo 1922 awo omusawo kumpewo wano awo nangamba naye yayonooneka tunoonyeza miliyoni 7 okumala emyezi 2 tugitereeze tetulina gye tuzijja naye nga ssente za buli by election zirabika mu byo kiki kyengezaako kugamba nti it's not a deficiency of resources si butabawo bwa ssente it is a deficiency of commitment and ideological leadership revision njagala mbabuulire ebbanga lye tunaamala nga tulonda obukulembeze nga tulowooza bya kinyumo lyebbanga omwana w'omuddugavu gyagenda okusigala mu buddu say that again ebbanga lye tunaamala nga tulonda obukulembeze nga tulabanga ebyekinyumo lyebbanga omwana w'omuddugavu lyagenda okumala mu buddu because we are slaves. I can tell you bana abakulembeze ba Africa abaliko they are just agents of the colonialists babaka babali 100% nti akwata ebyobugagga byammwe ebyomuttaka n'abiwaayo n'aganze mundekere entero
kyekiri kyogambye nti heads would be rolling nti obulamu bw'omwana ono bugenze era gegandibadde amawulire mu ggwanga lyonna naye olw'okuba nti vision teri realigned nti president ekyandisoose ku new vision kwe kumugamba nti child loses life because of 7 million shillings. President yandibadde yasooka okukaaba bw'ati nga bamuga nti singa ono abadde muzzukulu wo ng'ekimusse Mwami Museveni ow'omwaka gwa 1980 era n'omubuuza nti amasannyalaze nga gaffe lwaki amalwaliro gonna ffe ku mulembe gwaffe tugamba amalwaliro gonna gajja kubeera ku direct lines tegavaako na standby generators nga ziri already full eddwaliro airport owulira tebiina kuyimirira tebiina na kusasula zeze ziri subsidized ziri rated ku masannyalaze police barracks ne military ate n'owulira nti barracks ya police bagisazeeko amazzi bagisazeeko amasannyalaze that's nonsense kubanga gwe weebuuze omuntu ono omusasula sente mmeka ate tugenda leero okutema misaala bwe tuva wano mu kanyomero kano olabe lwaki enguzi tesobola kuggwaawo kubanga omusajja omusasudde $55,000 ojjeeko wazalendo simanye 5 okutta ayina abaana bana bayina okusoma basomera sente mbekezo nazitemaatema lulu ayina family kubanga omwana wa polisi naye ayagala amutwalire musomero eddundi amalaawo awerera omwana oyo paka ku university kyova olaba nti buli wa traffic gw'osanga kuba omukono nagga byonna mbitegedde naye ogenza otya nomuwaye 2 baga atambula ng'omuganda bw'atambula agatambula ebyo byonna mbirabye indicator zikola toyina driving license indicator byonna ne bwojja nabyo n'omugambi nagaye naye munnange tambula nga ki in short agezaako kugamba nti embeera gye tukoleramu nzibu nnyo nti omusomesa gw'owadde owa UPE omuwadde $7,000 ku $7,000 ezo gyeko sente yes naye kati nkuwa example asomesa Buganda Road asula mu Kampala ennyumba esembayo obutono eya ruumu 2 nga bagisulamu kisenge eddiiro wano mu Kampala ya sente $5,000 ate gy'osome kitono nnyo kakati ku $5,000 asigazaako emeka 2 asigaza 2 kati muwe transport anaamutwala buli lunaku bode kutwalira mmeka 5 kati omwana wa alwadde genda maaso ate omwana batakyasobola mujjanjaba kakati omwana ya alwadde abate walizi mujjanjaba owulira banaalyaki nemmere bateriwo kakati gwoyagala education system eyo ebeewo ng'omusomesa asasulwa $7,000 ate omugayi nti mproducingira abaana aba quality meaning ajja basomesa essaawa emu kusigala agenda avuga eboda kubanga ereeta 7 5 buli luki okusobola okubaawo buli lunaku meaning government efiirwa resources kati buli bwofiirwa human capital resource development ensobo zigizizaayo ku 0 era obo gikotogera ekimu ku bibuuzo ebyasigalawo last week yensawo eri gye wayogerako olwo fund gye wayogerako gye mulina ng'ekibiina njagala oddemu oginyonyole bannayuganda mu dakiika nga 5 tudde ku e-government the Sovereign Solidarity Fund kakati mu bulamu bw'ensi muno bwe tuwangaaliramu ffenna n'abali eyo ekintu ekimu ekiwangaaza omuntu mu bulamu kwe kubeera ng'amanyi nti mu kiseera kye eky'obuzibu ayinayo baasobola okwekwatako ze tuyita safety net oba shock absorber n'emmotoka okutambula esuubirayo ggwa mu binnya kyova olaba ateekamu shock ki absorbers okwabuzoobinga shock kitegeeza buli bwe tukuŋŋaana ewamu nga tulina oluganda olw'ekimmemmette nga bwe tuli mu kibiina kati nga tukuŋŋaanye mu nnamba ennene tetulina kuŋŋaana kukola bya bifuzi byokka naye n'ebitugattako ng'abantu okugeza leero NRM batugamba balina bammemba obukadde 20 nga batandikidde kuwa emyaka 16 nze kinneewuunyisa mu kamyufu k'NRM n'owe15 alonda kubaali mu 16 kubaali mu kitabo kyabwe ekya yero naye register teriimu yadde kafaananyi naye awo sijja kgendayo ebyo bintu byabwe so okugeza bali obukadde nga batugamba 20 naye bakuŋŋaana kukola byabufuzi byokka simanyiyo kirala
kibakunganya kati gogamba otya singa oba no bukadde buna 20 mu Sovereign Solidarity Fund eno tuyina ebintu bibiri. One, you with the party symbiotic existence ojongerako nayo nekwongerako toba base member ne kikoma nti buli bwe tubeera mu kibiina tusuubirayo ekiseera ekyekizibu nti nga insurance ezizaffe ennafu ng'omuntu waffe asobola okugenda mu kiseera ekizibu bw'aba ayina baakwatagana nabo mu eno Sovereign Donation Fund ne tukola ebyawamu nti omutwalo guno 2, 5, 10 paka oli zaayagadde zaawaayo buli mwezi singa atuuka mu kiseera nga mulwadde kuba nnyina bye ntunuulidde wano nga kiri kyogambye nti bw'otunuulira out of pocket payment omuntu gy'akola nga ali mu kiseera ekizibu nga mulwadde nkusiigiramu ekifaananyi ffenna tetwandiyagadde naye singa bukeera olwaleero ne bagaa nti nkunguzi kidneys are now wanting buli wiiki okugenda ku dialysis okwoza mu nsigo zo olina okuspendinga $1,200,000 buli wiiki nga ate ekyo nakyo dialysis machines ne bona ogenda ekiruddu muyina zisimbira layini ne bagamba olwaleero tojja kukola layini mpanvu naye nga dialysis machine emu egula $47,000 zokka kwozaamu musaayi ogwo odde obeerewo obayinga time paka bonoofuna muzira kisa n'akuwaaki n'akuwa ensigo oba wa luganda lu oba ki naye kaakati njagala ombuulire bannayuganda bameka nga Katonda abaleesezza okugezesebwa obwo sijjeeyo nti tugeze oli mulwadde wa mutima oba azadde omwana alina ekituli ku mutima kyova olaba eva baba basonda kawooshi neki nti eggwanga bwe litiwukanga omuyimbi omulungi mu ggwanga saa musiigako kifaananyi mukwano gwange Kamilio nti bw'aba alwadde gavumenti erina okuvaayo ne bannansi Ssekinnoomu ne bamusondera kaakati Seremba oba Kibiriga ali ebukomansimbi ali ekyankooli ali ebigasa ali embaale Buduuda ali eyo ate Nyiwanga ali eyo emasindi singa bakeera enkya ne bamugaa nti twawuliddemu omutima gwo munafu remember bw'atuuka ow'omusawo amugaa sisooka konfaminga tugende mu kye bayita pre-diagnosis tie genda mu x-ray ne bamukuba 10 ne bamugaa nti tetutegedde oba busuwa butono genda mu MRI ne bamuyita 7 ne bagaawo wonna tetutegedde kola renal test kola abdominal test kola zino bagenda okuyisa mu test zonna nga bakubye obukadde obwo busatu kukukebera bukebezi kubanga bino bye twogerako ebyuma ebikebera omutima n'ebirala ne mu malwaliro ga gavumenti tebiriyo kuba wandigambye nti byo gye biri kubanga ga gavumenti kaakati ebyo byonna bw'obimala n'ojja olaba omusawo nagga nkirabye bambi obwedda kye tunoonya obwedda kikulumira mu lubuto naye tutukakasa genda bakoleko biopsy bakusaleko akanyama tulabe oba kansa naye results zino bwe tunaamala oziyitamu tuziweerezeeko ne India bakakase ne bakuyita obukadde 2.5 olwo kigudde kwatenyi wange ali emasindi eyayimirira mu kamyufu ne bamuwa 2,000 n'ayimirira mu layini n'agaba akaki naawe onagenda ogamba yes kuba gavumenti ya Uganda gy'ogirabadde weekalakaase ng'onoonya obwenkanya awo ojja giraba nti gavumenti ekola oba bw'eba ekubanja omusolo okulaba gavumenti ya Uganda gwe weekalakaase ng'oga kino sikitegeera awo ojja giraba nti ekola oba ebenga ekubanja omusolo ojja kumanya nti gavumenti ya Uganda ekola naye gwe banga ogibanja kyeyina okukolera eryawulira abeera mugumiikiriza gwasoose wakatuuka gira dda wali kyova olaba nti ogenda mu ddwaliro we bazaalira ng'abasinga beebase wansi mu byo byonna kikyenkugiramu kulaga nkusiigira ekifaananyi omuntu agenda mu ddwaliro ate n'afunayo obulwadde butya nti bw'ogenda mu malwaliro aga gavumenti wabaayo abayonja kituufu tebamala naye ate bayonja omulundi gumu bayonja kiro kakati omuntu avudde mu kyalo tamanyi kukozesa tooyi gye batuulako najja gyonoona yonna amakulu kungwe yagenza okuwona ate n'alwalirayo ki bulwazi tewaliwo stand by person gavumenti eno gwe ina kusasula remember ezo contracts zonna eza cleaning bazeegabira
baba zitadde mu private sector bwe bamala ozeegabira mwene mumala okwaportioninga funds ezo omuntu walinga tetunagenda mu e-government kakunnyonnyola solidarity fund eno omuntu agitegere ndeke gibuukako awo ngenda kujjawo amakulu mu byonna omuntu agenda mu ddwaliro n'obulwadde ate n'alwalirayo n'afuna obumutta kaakati faawo wetugambira nti bw'oba omuntu omu ng'oli mu cluster zaffe ze tugenda okukola buli district ne bw'oba owaayo mutwalo mu kiseera kiri ekizibu ffenna tukwata ogwo omutwalo ne tugamba nti omutwalo abantu 100 gw'owaddeyo oba 2 national nti memba waffe ayitibwa Kungu Mungu amutuusizzaako ekigezo tye naye ffenna tusifubutukeyo omutwalo ffenna tegutunyiga naye bwe tukeera enkya ne tugamba nti Kungu nga bw'onoonya obujjanjabi buno obwa gavumenti obubi tusobola okukolerawo options ne miliyoni 100 sooka obeere nazo mu ddakiika 3 bannayuganda abali eyo mbuulira wonna woogenda ng'onoonya miliyoni 100 ng'abantu abo tobamanyi nga tolina kusingayo kikyoba kutunda kikyo tewali kakati eyo sovereign solidarity fund is for our members nti era ffe bw'ofuuka member tojjanga bano abatambuza yero book tetukiina beera ng'oli part of the sovereign solidarity fund etya nti kyetuteekamu ekitono kuzimba byaffe ng'amalwaliro skilling centers ng'ezaffe okugabira abato abasoma scholarships okufuuka ab'omuwendo ate nabo bongere okuyingiza ekirala kwe kugamba nti tukutteyo bano katubasitule nti Nalweyiso abadde atuwa naye twagala tumusitule kaakati atuwenga emitwalo 10 buli mwezi tukola tutya nti ffe mu kifo ky'okulinda ssente za gavumenti ze tuteetaaga bammemba baffe bakwata ne baga nti Nalweyiso newankubadde obadde oli kadaama nga bw'okola contract eri eweddeko jangu wano sooka ofune zino miliyoni 5 nga teziriiko ribayadde magoba genda kati osuubula embuzi bw'oba osuubula embuzi buli wiiki nti osuubula embuzi mmeka nti embuzi 40 buli emu bw'ogiryako emitwalo 5 oba ofunyemu ssente mmeka mu mbuzi 40 Kungu nyiga calculator oba ofunyemu miliyoni mmeka 2 amagoba bw'okikola emirundi 3 mu wiiki mu miliyoni 5 ze tukuwangaza ofloatings oba okoze ssente mmeka oba ofunye amagoba ga miliyoni 6 mu mwezi emirundi 4 miliyoni 24 ng'ezo ozizza ziri 5 ng'ate tukulinnyisa nti gwe yali aleeta kati 5 oba 10 tukusenvudde onooleetanga 3 abo bwe baba 10 nga baleeta 3 zibe 3 ate ne tujjayo oweyisinjiro ne tujjayo owegundi omwana wa gundi eyasomye obulungi mu university nga tusobola omuweerera Canada buli maka ne tujjamu nga tekiriimu bino nti tribe ki muganda weki dini ki tubikole mu pate yaffe Sovereign Solidarity Fund erage eggwanga lino nti this is how we can come together to build the social capital nti abaddugavu tetuli baavu ne buli omu ayagala akole ekike ku lulwe kyova olaba nti ebintu bino bitutuulamu at the end of the day ffenna tulwaza tulina ekiseera ky'okufa tulina n'ekiseera ekyokufiirwa emirimu ng'oli bagaye nti musajjawo gundi nti yagwa ku accident era amagulu baagawanika naye kati ffe olwo tuyingirawo ffenna olumu ne tugaa nti alubega nga bakyakuwanisa amagulu omaze mu ddwaliro emyezi 6 biiru yo togifaako eno yo tugimaze naye ne zino abaana tebajja kuva mu ssomero kubanga we are the big beautiful family evudde mu EPU through this sovereign fund gye tubeereramu ffenna nkulaga nti omuntu abadde awo mutwalo gwe kubyamu mu myaka 10 aba ataddemu ssente mmeka mutwalo emyaka 10 aba awaddeyo ssente mmeka oyagala mbale kiwano aba awaddeyo miliyoni 1.2 omwaka kale okusukka emyaka 10 buli mwaka emitwalo 12 times 10 years miliyoni 1.2 mmeka 1.2 naye emyaka 10 egyo bw'oba ofunye ekizibu ne tukuwa miliyoni 108 ng'oba olina kyotuwadde that means when you unite for a common cause fenna tusobola okukushoninga abalala fund eno tujegattako tutya what do we do now akuwuliriza kakati ali eyo ngayagala okwegatta ku Sovereign Solidarity Fund yaffe AIPU 1 nyige nambe jiddire moji zasome okay enamba zosobola okuba kozi zino ziri 2 abantu bawandike 0782 wandika gwe yampuliriza sobyamu nze njirina wano kanzomera abantu 0782
13 16 17 oba 0702 13 16 17 oteekako message nti nze gundi eno nsinzidde eno nandyagadde okwetaba okwegatta mu Sovereign Solidarity Fund ate n'abalala muleete bakadde bammwe kubanga bakadde baffe mu biseera bino bye bagenda mu advanced age nga muzeeyo oli ow'enkaaga mu omukaaga nti batuuka ne bajjako ne beemalako n'ebyabwe olw'obulwadde buno sukaali amuluma amugonzezza amugoyezza bino bwe biti nti ate tulina engeri gye tuyingiramu ne tukushoningirako member meaning we become the bigger family gwe gy'otayina kubanga buli member tumubala member nga kululwe omwana bw'oba omuleese aba mwana kati abaana bano bwe tunaabakuliza mu culture eno egamba nti when we pull resources together ffenna tusobola okugaggawala than decimating resources mukimmemmette nti that is why kiri kye wabuuza nti why is it nti South Korea Singapore baali batono naye bagaggo tusinga kyekyo kye baagendangamu bakuliyetinga nga clusters ezo era nga bagamba omusajja taddaka paka nga abadde ne basajja banne paka saawa 4 ne Japan mugende mukubaganye ebirowoozo ku byennyingiza nti era omuntu yenna atalina kibiina kya bwegasi kimuyamba mu biseera bya buzibu bamuyita mubuuze ewaabwe because ekikuumira muno kwe kubeera ne banno nti ne wabaawo okufiirwa nze nnyina bammemba bange mu katale oyinza obbasekerera nti baavu mu nnyingiza naye buli omu bw'aba afudde basonda emitwalo ebiri naye mu katale ako balimu abantu emitwalo gisukkamu 2 meaning bagenda okuzikiza nga memba bw'aba afudde ate bamusondera sente zitakka wansi wa miliyoni kumpi 4 naye mmwe kye mutasobola abakola mu banka kubanga buli omu atuulira ebizibu bye yekka. We do not get that time. Egamba nti tukwatagana tutya ne tukolawo ekyenjawulo nti bwe twakola Sovereign Solidarity Fund twajjamu eddwaliro era memba waffe bwagendayo 80% eba catered for era bamemba baffe abali ebweru abali mu health practitioners league bajja ne batuwaayo essaawa 2 buli lunaku olina aga nti kati fa abasawo ne bwe tutabaga nti contribute ne tuwe ku budde bwo nti ani ti Dr. Gundi ajja n'alaba abakino nga tuwadde budde wandigenze nga consultation ya mitwalo 10 ojja wano nga wa mutwalo gumufe tugumuwa nga wabwerere nga transport naye naakulaba eddagala ne tulifuna dialysis machines ne zibaawo kubanga tetujja kulinda government y'abannagwadda okujja okuyamba omuntu kubanga mbadde njagala omuntu ali amanye nti buli mukozi wa government abasinga si bonna abakolera mu zino parastatos ze mulaba naffe mu bitongole bye tulimu nga parliament ffe batusasulira insurance naye okutuusa ekiseera nga nsereko naye bamugaye lwala naye genda olwalire Masindi hospital wazukukira muzukulu wa Kasayija ne bamugaa nti ogambye nti Bunyole ekulaakulanye nnyo nti kituufu nti muzukulu ogwe baazadde nti mutwale mu ddwaliro e Kagadi anaamutwalayo ajja okutuusa nga President Museveni muzukulu we n'omwana we nabo tebalwalira Nakasero nga bagenda ne balwalira e Mulago lwajja okutuuka yaga bategeri bye tuyitamu clean that toilet olwo toilet eri clean ejja kubeera ki ejja kubeerawo okutuusa nga omwana w'omukozi wa gavumenti naye asomera mu UPE mu ssomero lyaki nga ate otaddewo poliisi nti tobuuka kitundu oli amakulu mu byo nti omuntu yenna waasomera wabeera kakati yeyo Sovereign Solidarity Fund okuyamba ba members okubalwanirirako mu mbeera ebyenfuna ebizibu nga tubatumbula bajja we tubajja okubateeka waggulu mu mbeera ng'ebayinza obuzito mu kulwala oba mu kulema okukola nga bavudde ku mirimu afunye accident afuuse incapacitated oba nga afudde atwale ku e-government awo kati olwo tugenda mu e-government electronic government tuli mu kibatu ekuli okumbi mu simu yange bwenti basebo ne banya abampuliriza kankuweyo example nti edda UEB Uganda Electricity Board wakolanga wano yayina abakozi babano wammanga ajja okusoma mita yali omunkulaba role of technological transformation yakyusa ki nga wabaawo ajja okusoma mita ye meter reader ne wabaawo disconnectinga ne wabaawo atambuza waya
ne wabaawo kwegamba value chain eyo yonna masanyalaze nkuwa ekintu ekiyinza okusinga okwanguyira naye olwaleero mu ssimu osasuliramu amasanyalaze n'oteekayo complaint bwe bateyafunise ku call center n'okubayo n'oganze ffe wano waya yagudde n'ebifaananako bwe bityo okutuusa ng'ensi ezikulaakulana mu Africa nga ne Uganda mwogitadde ng'ekutte n'eraba eggwanga nga kampuni yaffe ffenna oba ekyobugagga kye twasikira okuva ku bakadde baffe ffenna nga tukiinamu omugabo nkuddirayo ewaka singa mukadde wammwe afa mbeera akijootere okulaba nga abantu bagabana ebyobusika buli omu abeera muki mukambwe agamba njagala omuki omugabo gwange buli omu aba ayagala ki ate era bwe mutuuka okusonda buli omu ajja n'amaanyi kuba muba mukola kyammwe ki mwenna kye mwasikira ku baki ku bazadde bamwe until Uganda is run as a company naye nga ffenna tugiinamu omugabo olwo bannayuganda bagenda kulekeraawo okugenda mu kulonda nga tekulinga kinyumu nti tutya kampuni gye bayita Uganda era abazungu bwe baali bajja okututwala abafuzi b'amatwale baatuzingira mu kampuni the Imperial British East African Company mujijjukira gye bayitanga ibiako ne bagagenda otufugire ku bantu abo ng'obatufugiranga kampuni kubanga modo eyaliwo yali yakuteekawo exploitative measures naye kuleeta abantu kukolera wamu na kuzimba kintu kisobola kuvaamu nga bonna bakiinamu omugabo kakati tuve ku kampani y'abakolonial masters tujje ku kampani yaffe kati yatulekerwa tugiddukanye nga Uganda kuba luli twali tuwaayo nga buli kikopa buli kibo batwala nga tuli baddu baabwe ne bamala ne bagamba mwaka 1962 kati tugibateeredde kampani hiyo bagituteere irimu obugagga bwa sente mmeka abampuliriza 62 Uganda bwe bagiweera independence bagitulekera erimu obugagga bwa GDP bwa milioni za dola $516 naye nga abantu tebawera milioni 10 kebera population ya Uganda by 1962 $516 yes $516 million mu population ya abantu bameka population of Uganda by 1962 1962 population of Uganda twali tetusuka milioni 10 twali obukadde 8 ngera tuyina ebyobugagga ebibalibwamu ng'obukadde 8 buyina productivity ya milioni za dola $516 abampuliriza nkubuulira ekiseera ng'omutwalo gwa dola gwali gugula ekizimbe Kampala Road omutwalo gwa dola nga gwali gugula ekizimbe ku Kampala Road meaning bw'ogeraageranyamu n'olwaleero economy ya Uganda kitegeeza yali eyingira mu first 30 economies ez'ensi yonna Uganda yali mu G30 wow olwaleero bw'obala the first 100 economies Uganda ogisanga eno wansi mu highly indebted poor countries mawanga agabanjibwa ennyo agabalwavu lunkupe ng'ate gabanjibwa nnyo gye tuli eyo kati mwaka gwa 1963 Singapore yayina abantu batono nnyo ndooza balinga mu milioni 1.5 naye nga ekonomi yaayo yali ebalibwamu obuwumbi bwa dola kamu ne milioni 968 $1.968 billion naye nga mu actual sense bayina $787 million meaning kye baba bagamba nti Uganda ne Singapore zaali zembiranye nga kumpi level yemu yes nga ffe tuzisingako obungi mu namba nga bo batono naye era nga batusingako akasente katono nnyo olwaleero Singapore eyina obuwumbi bwa dola $569 n'okusukkawo ng'ate obwa Uganda buli just obuwumbi 56 GDP yaffe kakati mu myaka 6 n'egisobyemu egisuseewo Uganda ne Singapore bogeraageranya bali beeyongedde population naffe ne tweyongera bali ne bagenda ku 5.8 plus million people ffe ne tugenda mu milioni 5 kumpi kala 8.95
ffe kye tusinzeeko kubali kuzaala nnyo bo ne batusingako okupima ku by'obugagga n'okubikonsolidatinga yandigambye eri baafugibwako dictator yes lyukwaniri yabafugira emyaka 3 n'omusobyo n'abagamba ensi yammwe kati njibateeredde ngambalekeddewo bino wammanga biri bye nabagamba nti yabagamba omuntu yenna n'asaba omulimu gwa gavumenti ajja gusabanga ng'agutya kubanga buli bwonola gajjalira omulimu gwo tutya nti oli eyajjako amasannyalaze ne gavaako nga yalemereddwa okufuelinga standby generator Masindi Hospital olwo permanent secretary wa ministry ya health yandibadde ye muwanike ku ssaawa 8. Yes, until you build an economy ng'oli agamba oba PS muleke yadde babugabirako obukaddaana leka ali okufa singa sikola mulimu kubanga e-government system yandibadde mwalatinga nti the system in Masindi is down n'akwata ku ssente ze zino eza right cash ezibeerawo immediately n'agamba wire this money okuconnectinga generator immediately. Number 2 kwandibaddeko nga tekuliko generator yekka naye nga kuliko ne solar nti where you cannot afford a generator twandibadde ne solar ngeri standby kubanga kungwa ayinza okuba bamulese nga bamulongoosa amasannyalaze bwe gazikira kitegeeza bino byonna life support gyabaddeko ekola ki olwo ne bagaafudde lwa amasannyalaze tafudde lwa bino biremye. Mbuuze yasimbye mu layini eggulo ekyo wakibuuzizza omubaka enkuba nebakuba mu kamyufu simanya bano boogaye nti beekalakasizza oyo omubaka gwogenda otuweereza bino byajjokola oba omusindise kuwanika buwanisi mukono aze kuwanika mukono kubanga bona mu M7 yatugamba ne waba yebaka yeyo debate gyenjagala abakulembeze tutulemu olwaleero President de one tumulage statistics abantu abakafa olwa negligence eyiye n'abakozi ba government balonda nga tabalonzeza mumanyi bwabo wabula balonzeza ani akusindise kubanga omuntu yenna gwe bawo omulimu nga reason yani akuweereza wano talina gwali accountable tu era gamba n'ogunze toyinza kungoba takwatikako naye ziri safety measures ezimugamba nti omuntu bwafa ku mukaaga nga gwabadde ku health emergency nga reason ebadde negligence yo entaana eyiyo bagisime ku 9 era nga bagisima era oyo tajja gusaba ogwo Singapore babikola ajja gugumire munonga ogosigwaga gugumire munonga kubanga ati alipacation nyo gulikolenya goloza lwaki tebagenda ku bwa pilot nti weerezaayo omwana wa gundi kubanga teri ayagala mulisikingirako mu nnyonyi amakulu mu byo tukomawo tubagamba lwaki Uganda tuteeko giddukanyanga company liukwaniyo abagamba mu Singapore until we understand that Singapore is a project that must be run as a company for all nationals that even me I'm only a mere servant era bwe mundabanga empeereza yange embi I have to step aside kyovola banti mu government eri ne wabaawo ensobi ng'ekolebwa the minister resigns immediately for fear of repercussions of being expelled oba okumuteekebwa mu disciplinary measures. Wano omusirikale bw'akuba omuntu essasi bamutwala mu court martial naye njagala nkubuuze omuntu bw'afa nga amasannyalaze ge gavuddeko mu ddwaliro ani gwe batwala mu court martial olw'okutta omuntu tewali olw'okubono teyakutte emmundu yakutte kalaamu n'atwala ekyobugagga omunaku kinaatafuna service. Therefore, murder by the use of a weapon and murder by the use of a pen should carry the same sentences. Liukwaniyo bw'abagamba obisiza peni ne abisize mundu mwenna kibonero bwe kaba kalabba mukalabikako babiri teri kusaasira nzija kwekyo mu byo nkugamba nti singa Uganda tugirabanga kampuni ennene eyaffe eyawamu olwo Museveni abeera CEO President Yoweri Kaguta Museveni abeera considered as the CEO olwo tuli mu debate mubuuza CEO bamemba bakubuuza kuba share ya buli munnayuganda gwe musolo gwakola ki bwe naakomawo wano buli munnayuganda ngenda mubalira omusolo gwa wa gavumenti buli mwaka
okusinziira ku buli omu kyanywa nti buli chupa y'amazzi gy'owa ng'oggyeko gavumenti ya Uganda okubeera ng'egijjako VAT n'egijjako excise duty bw'ogigula siringi 5 gavumenti egifissaako siringi 10 wakanywa obucupa bumeka tubalye ku 10 buli lita y'amafuta gy'onywa gavumenti erina sente zejjako nja kubalira buli bafuta ge wakanywa ne sente ge wakagiwa nga tujiwa sente nyingi kakati awo munna Uganda wajja okuzuukukira amanye abagaye nti oli bwajja muleetera omutwalo amugaye leka zino naakabawa mbabanja kyova olaba mu nsi ezaakulaakulana buli national bamugamba filing tax returns zo gavumenti ekuddizeeko ku sente zo ze wakola ki ze wajiwa eya Uganda etwala ntwale ne bazigabana ne bazikwasa omuntu omu kyova olaba wano tuli mu project yakugezaako kuzimba bwakabaka mu Uganda si kuzimba bukulembeze bwa kampani kyekiri kati tuzimba bwakabaka si buweereza ebyo bye tuzeffe okugamba nti enough is enough we cannot accept nti ffe eyaffe generation eyinza okubeera eri cheated si abaana baffe n'abazzukulu baffe mu byo byonna if we build ne tuli modeling eggwanga lyaffe okubeera mu shape ya company bino bye bivaamu nti CEO mumubuuza nti Mwami Museveni gwe CEO wa company gye bayita Uganda nga bootuula nabo ba board members ye cabinet nga n'abawabuzi abo abanaakuyamba okugiddukanya ye parliament nga banaalungamya ebisobye ye judiciary tubasasula sente mmeka nga mujja muzitemaatema nti mu maka go office ya CEO addukanya company oba omusika waffe mugenda mu trillion 1.5 eya classified funds ezo sente zagabibwako na kuliibwako nga bw'aba ayagadde mu maka gokka ne mugenda mu obuwumbi obulala 4 nga byakubaddukanya CEO ne family ye ne muva ku ebyo ne mugenda mu obuwumbi 4 ne mugenda mu obuwumbi 7 nga bwa CEO kugabako bugabi eyo company ebeene ekuladde okutuusa bannayuganda bwe bannakkiriza nti omusolo gwange gwe mugabo gwange mu kampuni eyitibwa ki Uganda kakati tukomyawo CEO tumubuuza nti mu myaka 4 ku bino bye twatukuteresanga CEO kiki kyoyina nti twagendo kikuwa nga Idi Amin aleseewo ennyonyi bweziti mwe mwasigazaawo mmeka nti twatundako bweziti nti embassies zaali mmeka n'ebitebe zaazo mbize mwagenda mu Uganda Property Holdings nti embassy kumpi zonna baazitunda kabula kati batunde n'ekizimbe kiriraanyaganye United Nations banna Uganda bamala kwekyanga n'Abamerika ganti wano tetutundawo for private purposes meaning mumubuuze ettaka lye twakulekeranga omusikaliriwa nti government ranches zonna bannaffe ze baalekawo nga za purposes of breeding zonna baazigaba nti ebizimbe Idi Amin bye yaleka asasudde abayindi ono yabibakwata n'abibaddiza nga ne sente baazifuna byonna n'abibawa ebyali ebyobugagga by'abannansi bakitaffe abaasookawo bye baali baanunula ne faamu ne bazibaddiza ebyo n'emasindi n'ewalala ezaafikkawo ne bazeegabira CEO bwe bava mu nsiko n'abantu baabwe bakwata amayumba gonna agaali government pool houses ne bateekawo police nti buli muntu olw'okuba bo bonna abajja nga bavudde mu nsiko tebaayina mayumba mu kiseera ekyo ne bagamba kakati musooke mugende buli gwe tuwa omulimu gwa gavumenti yatuula mu nnyumba eyo ne beegabira amayumba gonna mu kololo gonna ag'ebbeeyi e Nakasero n'ewala ne bamala ne bagamba kakati police tuleese ya sitting tenant nti sitting tenant nti gwe tusanze mu nnyumba eyo ebayiye bwe tugiguza ne basooka bagasala ebbeeyi ne bagula agalayisi CEO n'agagabana ne banywanyi be era bw'ogenda olwaleero e Nakasero ekololo n'ewalala gaali government pool houses nga bamembers ba judiciary basula Nakasero owulira ewaali bajjaaji ezibonna gye basulayo okubeera nga bali na proximity ogenda mu court high court kyekyo bunaku ndibusemu kyaba challenge nti amayumba gante mwagagula teri agagula ba generali abagerisiza bagagabana bugabanyi ng'omunyago gwabwe ogw'okufuluma ensiko naye n'omalaawo n'obuuza CEO nti bano bannansi abawa omusolo obaga nti buli munnansi okutandikawo bizinensi genda mu banka wole nettaka
otunde bitaligule era n'omulimu toyina gwankalakalira mu gavumenti wano nga buli agukoleramu oyinza n'omwongeza contract agubeereko nti n'omwana we bw'aba amaze okusoma talina wajja kufuna mulimu naye n'ogamba omugwira peneti avudde e Italy nti gwe ttaka tukuwadde lya bwereere Lubowa tujja kugirako ne bannayuganda bonna tubagobe bwe tumala okuwa ettaka ery'obwereere tukuwe ne ssente ezizimba eddwaliro tulifanishinga ate gwe oliddukanye nga tetulina ndagaano naawe CEO oyo njagala President Museveni tutuule wali nga mubuuza nti gwe singa CEO oyo abadde gwe bayita Mwami Museveni omusango omukolaki President Museveni tuyinza okumala debate nga agamutta busi nenga tamanyi nti atwogera ku ye era nga tumusigira ekifaananyi kya CEO oyo nga gwe twogerako si ye nga tusiika kifaananyi nti oyo ali Cameroon awunzika agamba oyo baamulonda batya afukate president CEO amakulu tubagamba nti CEO no yalekawo omwana n'afiira mu incubator Masindi nga miliyoni 7 zezimubangibwa n'agamba nti tutuuze ebibiina by'obufuzi byonna mu kifo ky'okunoonya ssente mu bammemba tukwate ssente zandibadde zikola kino okola amasannyalaze okola bino ne tuziwaamu ebibiina by'obufuzi agamba onzirayo mu nsiko ero nenwana nenkola ki nenwana bw'omala awo akatambi n'omala n'omuga nti CEO gwe twafuna wano yatugamba abantu bonna mu Busoga nti temukkiriza kutunda bikajjo byammwe okujjako nga mubuguza babaliraanye naye nga ye bw'aba afunye ente ye ng'agifulumya ku faamu ye oli ne bw'aba amugulako ng'amugulako ennyama ng'ali Kalamojja yamuwa ebbeeyi esinga obulungi akkirizibwa yo gitambuza naye ekikajjo ky'omusoga takkirizibwa kukitwala ng'omugamba nti sebo mukama wange oyo CEO twandimukoledde ki njagala nsiigire munnansi ekifaananyi ekisinga obwangu okumulaga nti ayina omugabo ku ggwanga lino era nja mutemera buli munnayuganda agenda okuwunzika ng'awadde gavumenti eno omusolo ogutakka wansi wa miliyoni 2 nga buli maka guwadde gavumenti eno omusolo gwa miliyoni kumpi 10 bw'ogenda ogugabanyaamu mu lugoye lw'oguze mafuta g'otambuza mu mazzi g'onywedde mu soda g'onyweddeko gavumenti eno mu kufumiitiriza ennyo neekwata ekyobugagga ky'abannayuganda ekiyitibwa omusolo negamba nti nago tetusobola guwooza negamba nti kampuni z'abazungu bano era kampuni z'abazungu bano nziwa warning ngenda bagoberawo nga nakatuuka mu buyinza omuzungu kati takyatubbisa nyondo omuzungu yajja n'aga nti buli kacupa kano koolaba waliwo kampani gye bayita Sikip ekajjako ssente kafulumya kola kano ka stamp kaakano gye bayita digital stamp kampani y'abazungu ekateekako bweti gwe buli kebafulumya bo ne bajuwa siringi 75 gwomanyi obuwumbi bwefulumya buli mwezi kana akuuma akakola kino tekamalawo yadde mutwalo gwa $, kuteekako digital stamp namba eno kulaga nti eno batch efulumizibwa kungu mu factory ye ne tumuwa ssente zino kino kye tusobola kikola abaana bano abakola code eno bagifulumiza ku $, ezitasukka 5 n'akuuma ako tusobola okukakolera ku $, ezitasukka 1,000 ne tukwata zino ssente era ne tuziwa Abaswisi nga beegasse n'Abamerika banyaga omuddugavu President atudde CEO zino ssente wazigaba ku musolo ogwaffe n'okwata kampani gye baawandiisa mu Amerika mu Delaware mu Denver I think kampani gye bayita Riponami nti yekuŋŋaanya omusolo ku mayumba omuntu wa bulijjo ne yeegulira seminti ne yeegulira ettaka ne yeezimbira ennyumba n'amanya nti bwe naaba nnyinyuka nja kuteekamu abapangisa CEO n'agamba nti ndeese kampani gye bayita Riponami ekozesa blockchain technology amakulu mu kyo bannayuganda tebamanyi blockchain technology kitegeeza nkwata data wono bunyongerezeeko abantu ssente buli zirisukkamu nja kutwalako ebitundu kumpi 7 ku buli 100 ku musolo gwe muwa olwa rental income ssente zemufuna ku bapangisa gavumenti zebajjako Riponami okumala emyaka egitakka wansi wa 10 ku 25 egenda kuba etwala ekitundutundu ku musolo gw'abannayuganda olwo ensogi kutta ogizizaayo eri abagwira abagitulekera bagigabane bwe batyo ng'ate yayimbanga mu nsiko o Uganda sisi yote ojjuke wabeberi wa Ulaya wana
atakoofize etu naye bamutwala kakati goba wadde bakutte technology katujja abba omufirika atwala kiwedde